Baba Cool yagala okubba Museveni. I'm telling you. Gravity yabanja Gravity abanja Bebe Cool Jason munewe nali mazimu. Gravity yabanja ne Bebe Cool yagala kubba BNRM. Omanyi ebintu mubirabira ku lubalaza. Gwanya milioni ebibina. Ebi byali ebi bitano nomba milioni 10 nga tutandika campaign. Kwanja milioni ebi nomba milioni 10 wazimpera sima kupia sima bikoze biteye ntinda. Njala sente zange. Tonyumiza bana yogede ne President Museveni tebikukwata ko bikibe njogera na president. Ate subuli ayogera ne president. Bwabagenze musaba sente gwe gayigwe. Era anko Gasumba wankoze bubi. A first son bwaba asobola okuteekateeka birthday run nafuna kawumbi kamu temuzoogeranga mutyengo okuswala. Kansala bwana ateekateeka ye munagamba ki? Just 1 billion. Zo tibazoogera. First son. Ndamwe bantu mmwe. Lwaki muswaza omusajja bwe muti? Siba kawumbi kanini sebo. First son. First son anasobola ofuga eggwanga oyo. Ani agenda okuddamu okudduka? Ekyo mukisa mulungi abantu tebagidduse. Kubanga bw'ogamba nti nno birthday run yavuddemu kawumbi nga tenti eyaba VIP yabaddemu basediru omuhoza alina ekizibu era nze nsiba nkimugamba nti abantu bya frontinga ba frontline be bakyawe bayaaye osetegedde talina ba smart politician bokebirange engalo zaabwe enki ntukuvu namubonna bayaaye gwemba kumenyere totya kukubwa emigomba kumenyere kuba ba mafia omuwa mungamba ko nti kabanda nekiwakanya tugenda jigulawo nino kuba kusazi owegumba memba parliament wa East tebogerwako bwasitukanaga ngenda kubanduka gwe toyina mikono. Mwami Museveni mu polisi ya wangulu sijja kulya musayi gwa bannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter, emikutu kwosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nonsingana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga berimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Geoffrey Mayanja yenze webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba olunaku olwaleero. Ndi wano ne Sheikh Kamyuka Tamia gwe ndi naye olunaku olwaleero tuzze tuwayemuko ku Mboozi naye nga njagala okwebaza mwenna abakozesezako ku Salaam Spray yanjawulo nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala ate nga tulina n'emikwano gyaffe abeyambisiza nnyo banange Sheikh okimanyi nti abantu bali addicted nnyo ku mwenge ne sigala kubanga okusinziira okuva lwe twatandika okulanga eddagala eriwonya erijja omuntu kusigala ne ku mwenge abantu bali ettanidde nnyo
ate result zirabiddwako ng'abantu bawona. So n'olw'ensonga eyo bannange mwebale nnyo okujjanjaba abantu kubanga kintu kya bulabe nnyo omuntu okufa omwenge, omuntu okufa sigala. So nalwo likyaliwo mu bujuvu bannange, bwe wena omuntu wo alemedde ku mwenge, alemedde ku sigala, ali addicted, adduka bunnambiro osobola okuba nga omuwonya. Ate nga ne Salam Spray naye akyaliwo just ofera bufoizi nagoba ebyokola byonna amajini amalogologo gonna gagoba bulungi nnyo. Wonna wooli mu ofiisi, mu motoka, mu nyumba, wonna wooli ajja kuyambako okulaba nga kimu kyonna kitukuzibwa bulungi nnyo side awo ng'amalogo gadduka. Kale gwali etaaze kuba ku 0757 841 677 oba ku 0708 94245 enamba z'essimu ezo njaziramu ne maaso awo. Sigalako ku mpewo nga twogereziganya ate nga bannange ne ka EVV akabaami akamanyiga ekisajja nako kakyaliwo. EVV weriri nalyo mulyettanire tubeere nga tukwasaganya bulungi nnyo ensonga side yayo. Kinsanyusa okulaba ssebo. Abatulaba mulimu ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mjebaleko emirimu gye mukoze olwakuna. Leero lwakuna. Mashallah, so Allah atuwemu bulungi. Wiki egenze. Yes. Wiki etambudde. Ayi ndaba ng'eyakatandika naye engeri gy'etambuddemu gye sitegedde. Olwomanyi olina ebizibu. Oli mwavu. Mbulamu kasente. Osobola nga bidduka. Olwoga nti bane omwaka guno gudduse. Omanya bibadde bimukutte. Ate oyinza okuba bize n'omanya nti gudduka. Okimanyi nti nno bwe twali mu myaka egitannaba kwetengerera nga tukyali mu bakadde baffe, kati ng'egye tulabamu omwaka edda mu mwaka togulabangamu emyaka omwaka gumu ogulabamu nga giri engage naye kati mwabeeranga nga muli lada temwabanga ne byakola. Mwabeeranga aido bw'olya ffene nga kiwedde emmere bakwegerera beegereza okulya muwogo. Olidde ffene, olidde amapeera, miyembe, ova kedo mukuba wa mama naki mu lujja teri abagambawo kati genda kedo w'abende oba owedde luzira namulako ebiseera ebyo musanya nga bamusibye ffene mu bulago. Omukwata gwa ffene nga bakusibyemu bagumusiba mu bulago ng'atambula gulengejja guti kazagasi ffene mwe muzijja school fees eziwerera abaana bange ozanyira otya ku kapito wange. So kati ensi ffe abakkiriza tugamba buli olaba obubonero obwo obw'enkukunala ng'ensi ezze ku nguluweeti omanya n'obubonero bw'enkomerero obutuuse. Enkomerero etuuse okiwulidde. Edda omusajja emyaka 8 nga bagamba nti namukadde ku kyalo. Kati oweza myaka 65 ne bagamba nti ho mayanja alhamdulillah musajja akuze 65. Twabalabanga eyo abasajja ffe batutiisanga nabukazi bukadde ku kyalo nga ne kamala kajja ewaka mwenna mudduka ne weekweka mu bimanyi waggulu. Twalina nga kakyalo eyo ku kyalo bakayitanga Tereza kavanga eyo wansi ku luzze nga gye kabeera kokka kasula mu bugundi buno bakamulamu omwenge babuyita buki buno bubidde bwakamulamu omwenge ogwo kati akabuyina yika nga 10 kati nga muyika mu wakati mwe kateeka kaki akasiisira akasulayo kokka ku kyalo eyo wansi mu kibirukulu naye ng'ettaka alina ddene naye nga tayanza gamba nti kantunde ku nzimba ennyumba etegerekeka. Era embizi zajjanga ne ziryanga emmere yaako kati nga kafuna abasalamala ne bafutema emifulejje omanyibanga nti embizi bw'ogitemera omufulejje tebuuka. Kituufu? Sikimanyiko bwino. Babikozesanga nnyo era ng'osanga ekibanja ng'oli aleeta abasibe oba bakiye ne beetoolooza ettaka lye bati nga basima ekinnya kiba kya fuuti nga 2 ku 3 okukka wansi kati nga fuuti ng'emu bugazi mbwe tebuuka waawo ate tezaabuukangawo nga ye brocade gye bateeka ku bibanja. Kati eyo omukyala nga Tereza n'amala basanga mu kisaawe nga musamba omupiira mwetomera yabeera nga mukadde bwati nga yenna yakootakoota kali myaka nga 9 10 naffe twamulina nakaliisa yatomezesanga eddagala ng'ogaana okumira eddagala tujja kumuleeta katuyite mukadde Tereza ng'oyinza n'okumira overdose okiwulidde kati olwaleero omwana kigwokyaga nti omukadde wuyo so kati ensi ekuze bwetyo gwe wazanyako ku tepo
nyumiza abatula batepo oyinza okuba omuzanya nga yakusala tepo oli yagambanga nti kwiso bado mune muduka ne mwekweka bakuwako kagoba bakampaako wali okolayo ki baleke bakakuwe wali okola ki baleke bakuwa akagoba ng'olemeddeyo tovaayo twalina nga munnaffe eyo mukwano gwaffe ng'ayagala akagoba era nga yafa okulaba nga yeekweka bwe banamuwera akagoba kati ate nga abawala gye badduka badda bati naye jadda era ogenda okulaba nga bagamba Halima ne Bukenya akagoba kammwe omanyi lwaki abaana b'ennaku zino bano balaba ku social media naye bano video zendaba abaana badde bawummula abaana batyentibula amazina amasomero omanyi lwaki bazze nnyo mu ebyo ebintu ate ne balabanga ebyesittaza batambulira abaana batambulira ku kkubo lye limu n'abazadde omwana ayagala genda out ne maama ayagala genda out omwana ayagala kuwuga mu swimming pool ne maama awugira mu swimming pool yeemu omwana ayagala yogati n'omwana ne maama alya yogati fe okimanyi twakule waffe nga nze nali simanyi nti abantu bakulu bagenda emmanju waliwo n'obuvidiyo bwendaba ennaku zino abaana abawala ab'essomero mu kuwummula abo nga bagamba nti abakazi abafumbo mweteeketeeke bababo mutubajjiridde ate nga kituufu abaana b'ennaku zino ennaku zino mayanja omwana wa senior 3 mutya nnyo n'okusinga omukazi omukulu omwana wa senior 3 ayayayaya abaana balina obwongo obw'ekiyaaye bungi sijagayita magezi obwongo obw'ekiyaaye balina obwongo bw'ekiyaaye bungi naye nga buvudde ku ki ku nsi supiidi gyekola ki gyetambulirako sedduka supiidi nene nnyo 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 gwe walundako ku nte sizirundangako sente kaawo ente waleetanga empomumpu ye nazirundako ente n'ogiteekako amagulu oluusi nokola ey'emiziŋŋoonyo kati okimanyi waffe eyalundanga ente ejjanzi nga ye mugagga nga nomala odduka kilometers meka onoonya jjanzi kati nga bwolikwata ng'olisibako akaayo eno mabega bwoti ng'ofunawo olizimbira bwoti nga ogambwako oba bw'amaanyi eyo nte y'amata nosobola sheyi awo tujjidde essaawa zino ziizino ziri ssaawa mutukoledde emboozi eno ziri ssaawa 9:20 naye nga nasembye okubeera ku mukutu gwa Facebook oba ogumutimbagano nga balaze nti omusajja ono eyatemula abaana Okero Oyum yamaze dde okuba nga omusango gumusingisibwa ogw'okutta abaana abana abali mu dekeya era nga bategeeza nti ku ssaawa 9 zennyini bajja kuba bamusalira ekibonerezo kye netuyinza okutandika programu eno nga bwe nkutegeeza kati zidde dakiika 20 ezagala ku ssaawa 9 ng'ente kati kazikyagenda mu maaso era bagenda kumusalira kye tulinza olongera kubangezaako okugoberera okumanya kibonerezo ki ekigenda okumusalira oba ekigenda okumuweebwa mu ebyo naye mbadde nsaba tumwogereko bajja kutukola bubi batatuwa ekibonerezo kye tubadde twagala kye tubadde tusuubira kye badde osuubira kibonerezo ki nze era nali mmanyi ke bamututawo mu kasaawe mu kasaawe kekereziya eggaba kati nga mmanyi ekibonerezo bagenda okukimuweera kiggweeraawo naye bwe banatuuza mu bya bulijjo bajja kuba batukoze bubi nnyo omanyi lwaki Abafirika tuba ensi zaffe zibeera n'obumenyi bw'amateeka bungi Abafirika buli muntu asalira omuntu omusango agusala agamba nja kuba nakagunsalira nange owange kijja kuba bwe kiti kati Abafirika ensi zaabwe zibeeramu obumenyi bw'amateeka genda South Africa olabe ekiri awo ensi okimanyi nti Somalia ng'oggyeko ebyentalo zino ez'emmundu naye obumenyi bw'amateeka buno obwa bulijjo Somalia okimanyi nti yaddembe nnyo okusinga South Africa mu bumenyi bw'amateeka ng'oggyeko zino entalo za Al-Shabaab ebyabufuzi naye mu bumenyi bw'amateeka buno obwa bulijjo ogundi yabbye gundi yayenze omanyi lwaki ne mu Africa asirimu alemeddewo gwe omuntu ogamba otya nti eno yayenze
Mayanja yayenze ku mukyala wange ne bamuteeta mu kkooti Mayanja ampe siringi 1000 simana uli balongedde kati 10 zabadde lukaaga kati ompa 10 okiwulidde kakati omulamuzi agaa nti Mayanja tukusalira omusango okwenda kumuka muno muwe ogenda kumuliyirira esiringi 10 oba okusaawa wano ku kkooti kyokka ng'oluusi n'omwenzi oyo wamukwatidde na mu nnyumba yo mu kubuliri bwo mu masuuka gwe wagula emitwalo n'emitwalo ezo ni wayi kasaba abantu balabanga bya kyenjeero tebiina makulu kati oli bwakukwata ne mukyala we nga ye anoonya ekibonerezo ekikujjaamu okitegedde nze nyina mukwano gwange bamukuba eddogo yenda ku muka munene bamukuba eddogo kati nga musajja mukulu takyebaka si kuba nti takyazuukuka takyebaka bwebazuukuka bwe yawawa mu kabwati taddanga ngulu atambula ali ati amusiba njegere okukakanya omulalu amala kumusiba njegere kufuna kimyo nakyesiba bwati mu kiwato nalyoka atambula nagenda ku dduuka nagula byagula kakati baŋŋamba mbu bakola ki bagenda ewa nannyini mukyala bamugamba waye omusajja muyambi takyakola abeera waka naga nti engeri gyabadde asitukasituka ennyo kati nze namukoledde ddala abeere ku automatiki asitukire ddala paka okiwule so abantu bakola ebyo lwaki lwabuna obuteekateeka bwammwe obuntuntu bwe mukolakola obwo abwakiyita mu lujja kati ogenda kusanga nga okero ng'olamulamuzi agamba bamusibe emyaka 5 abantu basuubira ebibonerezo bibiri era nga ku byekyo kijoba bulya notunaba nga tukyali wano bana bamazeeyo kukimuwa baga nti okumusiba obulamu bwe bwonna oba okumuteeka ku kalabba ate bamusiba obulamu bwe bwonna nayakola ki abasigadde ne bayiga ki omanyi okusiba tekuyigiriza oyo punishment yeweebwa mu kkooti ku muntu yenna teweebwa oyo gwe bagiwadde obeera opanishinga balala bano abalaba omanyi ewaffe mu sharia mu busiraamu omuntu bw'ayenda abafumbo babiri bwe benda nga babadde bafumbo bwe benda nga babadde bafumbo obufumbo obuli mu mateeka si buno oba mu mayanja obufumbo obugatte obubwempeta wagenda ku Supreme Council ne bakugatta wagenda e Lubaga ne bakugatta obufumbo buli mu mateeka omuntu bw'ayenda mu bufumbo obwo omanyi kye bakola mu busiraamu bakwata abafumbo abenzi ababiri abo ne babakuba amayinja mu lujjudde babateekawo ne bateekawo amayinja kati nga buli ajja mu stenseni awo tokuba abiri okwatako ng'okola ki ng'okuba limu nga weeyongerayo ng'ogende nakasero okiwulidde okimanyi nti ebbanga limala nga mukuba abantu abo ejjinja limulimu nga buli ayitawo agamba bakoze ekyabo bayenze okimanyi nti mbeera mu savings center zonna zemuteekamu kugula eddagala lya siriimu buli muntu abeera mwesigwa eri mukyala we waye bakwatirako omuntu bagenda gwasa okiwulidde ate babanga tebabadde benzi bano bayenze si bafumbo omwana wa gundi yayenze ku mwana gundi yayenze ku gundi abo sharia kasita bakizuula nga babaleeta mu lujjudde nga babakala katemba oko 10 omukyala 10 n'omwami 10 nga mwekunkumula we muti nga mugenda abaana bamwe singa tebonooneka izo ni wayi Saudi Arabia teri siriimu kyakulika ki kye tuyinza okufuna mu musango gwa okero kubanga ndabyeko abantu abamu nga beemulugunya nga bagamba nti musango guno gwo nga gudduse nnyo mu sipiidi ya kika kya waggulu kooti yabadde eyagalamu ebintu bibiri one eyagala okuzzaawo ligase yaayo nga judiciary kyekyagijje because ebadde eweddewo judiciary ebadde eweddewo politics nga agikubye agimazeewo politics nga agikubye
buli muntu bakwate ne bakutwala mu kooti nga buli abewa bagenda basaba yagenze mu kooti katusabe esobola okuddawo nga bawayiswa abantu abamu kati nga wayiswa ali mu kkomera nga bakikola okwagala okuzzaamu kooti omuzinzi okwagala okuzzaamu kooti ki omuzinzi ogubadde guweddewo awo okwagala okulaga community nti byemulabye wano byebibeera obwerufu bwemulabye wano bwebubeera ne mu makooti agaliwa eri munda mu bizimbe era walabye bulogo omuwenaalem ng'agamba bulijjo mugamba kooti zafa dda kooti z'enaalem kati mulaba kooti nkwata gy'okutta omusango gwokero ebyo babikola kwongera kulaga nti mulabye kooti zaffe zikyagoberera amateeka ne procedures n'ebyokugobererwa naye nga mukyo n'okwagala okukakanya ku mitima abantu emitima gye bajali gikoze eki okero abantu bakubanga bamuwozesereza mu ruumu bamututte ku Buganda Road bakoze batya abantu bandibirabe ng'ebya bulijjo naye kati omusango guno bayagala bagulete ku ground ekitiibwa kya kooti kidde abantu ba bulijjo babenefitinga direct lwakuba baddukayo ennaku zino ndaba ebifaananyi ebivaayo nga tenti nkalu abantu baano manya Katonda yakola bannayuganda munnayuganda gwa mmangu amaanyi bajja kye basuubira kirala kasita baalaba nga muli mu bintu byo omanya amateeka ga Afirika mazibu genyoola amateeka ga Afirika mayaaye tegaseseetuka kuva mu kifo gaba gagenda Fort Portal ne gayita eri embaale ne gayijja weegati geetooloola kati abantu kasita baalaba nga bali mu bintu byakwetwalira gaba ne batumanyira bumanyiizi bintu byakwetooloola nnyo so kati nze kye nabadde nsuubira mu musango guno mwami Okero nabadde mmanyi engeri gye bagenda ne bateeka kooti awo mu kasaawe nga manyi omulamuzi agenda musalira omusango gwa kalabba bakamuweerawo mu lujjudde ffenna batuyite ensi ekuŋŋaani twetoloola ekisaawe ffenna bwe tuti nti akageri kooti gye bagitadde mu lujjudde n'ekibonerezo kibeere kya mu lujjudde kati ffenna twetolole bwe bateekawo n'entimbe media house zonna zibeerewo entimbe baziteekewo abatasobodde kujja ab'e Masaka bonna bakole ki balabe ebigenda mu maaso omunuzi akamutyemulire oba kamugwa oba kaki okitegedde because ekyo ekintu kyeyakola tekikoleka si kya bulijjo si kya bulijjo okimanyi nti waliyo omuyeekera gwe basobola okuvunaana omusango gw'okusibwa amayisa naye nga tatangako muntu naye nga bamuvunaanye omusango gwa buyeekera kale ekyo kikikola Okero kye yakolwa ne mu mateeka ga Uganda ndowooza kibali tekinaana amateeka gakivunaana kyali kyeta si kya bulijjo by the way so naye kati katulinde tulabe naye ng'okusinza ku byendaba ebiriyo by the way kubanga Okero bamusiba emyaka naye bamusiba emyaka 10 Okero aba asinze omusango nga te bagumusingisiza mu kooti ne bamusiba emyaka egyo gyonna aba asinze omusango tebaliyo abaliyo ziraba emyaka 10 waliwo gwe nalabawo yakamala emyaka oba 20 agamba tegumusinganga bali naye batta abantu ng'Okero kati nga Okero bamusiba emyaka 10 agenda kuba yejjeeredde agenda kuba yejjeeredde era nze mboolera Okero bwe bansiba emyaka 10 nga ntumye enkoko yange nga ngamba wadeni nga muga gitokose gifumbe ya boyo ojine tirigeno nguli ne mwogo wali nga soka njiwuta supu nga ndirako ne mwogo ebyo ebibonerezo bya bulijjo tebiwewa muntu ng'Okero kera wadde asaana ekibonerezo n'aviira ddala ne mu bwongo bwaki bw'abantu n'aviira ddala ne mu bwongo bw'abantu n'abavubuka abali mu bikolwa bifaanagana bwe bityo ne bategeera ne bayiga nti singa kino kinaabeerawo bwe kiti ne kyapeninga bwe kiti embeera ejja kuba bweti omanyi Abafirika omanyi lwaki tuli baavu kati okimanyi sente gavumenti zebadde spendinga ku Okero buli lwe bamuleta mu kooti
okuteekawo obutensi tentisi ezo teekawo entimbe simanya tambuza abalamuzi tambuza security allowance biki ezo sente zibadde ate nga kyali yatta abantu mwali bamuleetawo enkeera ne bamusomera omusango ne bamuwanika wali kalabba ekyo ne kiva mu ddiro sente ne zikola enguudo ekizibu kye mulina mwagala okwefuula nti mulina demokurasi naye nga temulina abazungu bagenza okukola demokurasi mwe mwagala okopa nga bino baabimala enguudo baazimala health system zaabwe ennungi service delivery namu service delivery ki service delivery namu naye mwe temulina ati service delivery obuguudo mulina bukiribi butwala mmese ku ttale mwagala nti nammwe mulage ensi kankubulire demokurasi tebamulagira kwanyazizza musango bamulagira kuki demokurasi bamulagira ku nkulaakulana gye mulina without development tewasobola kubeera demokurasi because omuntu omuyala tabeera demokurasi kwe bayanja mukazi wo nga tewamulekedde emmere n'abaana school fees tewaziwadde ne landiodi akubanja osobola okubeera n'eddembe ly'obuntu tosobola teri n'avaawa otuuka n'omukwatako mu kisenge nakuba olukokola okitegeera kaakati bali bakola demokurasi ebintu byabwe bya application banyumizaako omwami mu Canada bw'aba agenda eri mukyalo amala kuwandiika baluwa nti leero nzijako eyo zivuge bali mu nyumba emu bw'aba namwetaaga mu kisenge ng'akwata ekalamu n'olupapula oba sekyo ng'agenda ku email ye gamba madde nkusaba onzikirize okitegedde tusuleko ffenna nti tusuleko ffenna ku ddiiru ki olina kubeera open okitegeera so kakati abantu bali muno mu nsi tebalina byakulya abaana tebasoma abalandiwedi bababanja mubalaga demokurasiya mubalaga demokurasiya afaanana bwati n'okulaga international community nti bino byonna byembadde mutuwaayiriza nti ffe tetulina demokurasi ndowooza mukiraba omusango tuguleeta mu lujjudde abantu ne baguuza ekitegeeza demokurasiya si kuleeta musango mu lujjudde ekitegeeza demokurasiya kwe kuteeka ebyo bye mwateeka mu mateeka gammwe ne mubiteeka mu nkola otegedde ye demokurasi omutuufu kukwata ebyo bye mwateeka mu ssemateeka wammwe ne mubiteeka mu ki mu nkola ne mubiteeka mu layini mwe bisaanye okugenda awo eyo ensi gye bagaa nti ensi eyo ekuze mu nkola ey'amateeka naye kakati mwe bino bye mukola amateeka mugayisa lwa mbeera nga bweri kiki ekiriwo abantu baganye okuwa omusolo ontegedde tuteekewo etteeka eribakako okuwa omusolo kakati abantu b'ebweru opposition bavugirira nnyo ensimbi 70 bill omuzungu abantu bebagana okuwa omusolo nga yebuza lwaki baganye okuwa ontegedde nga bakola okunoonyereza bagenda bane ekyekibagana okuwa omusolo anti olwo NTV etambula kyekibagana lwaki temuwa musolo malwaliro temuli ddagala gavumenti ng'enoonyereza kituufu nti ye nga amalwaliro bateekamu eddagala lezo ne wayi mawanga agakuze teriyo kitongole kisolooza musolo buli muntu omusolo aguwera wakola ki wali mayanja okukwata essumu yo n'owa omusolo gwo nga teryakugobye nga teryakukase kuba kati wano waffe ndaba URA egamba kakati bo balina omusolo gukubangibwa URA taddewo enteekateeka kukusonyiwayo omusolo singa osasula guno gwe mabegamba gukusonyiwe nyina be nabadde ndabaawo ekyengera bakutte buno obuntu obusiba busiiru abusibye wano bulinga 2 atambula nabwo mu kiwato ayina n'omusirikale w'emundu amukuuma naye ng'ozanyizaako munnansi gwe bajjako omusolo nga bagumugirako no ku mmundu gwete omuti oyo ng'amala kulaba ku UPDF naga license ya meka n'agiwaayo okitegeera ko kati ensi ezikuze bwe zito bwe zikola emiki demokurasi kitegeeza kuddira bintu bye mwateeka mu bubage bye mwakkaanyaako nga bannansi because ssemateeka mubeera mwagikkaanyaako mwaleeta ebirowoozo okuva sayidi naki ne sayidi ne mubikkaanyaako ensonga lwaki olaba nti constitution yaffe eya Uganda erimu akawaayiro akaga nti singa omuntu yenna kanaamutanda ne yeevaamu
n'amenya bino bye tukanyizaako nga bannayuganda. Okimanyi nti bannayuganda bonna ssemateeka ebawa olukusa okukulwanyisa. Ssemateeka ewa bannayuganda olukusa okulwanyisa. Ekizibu kye mulina mwete ssemateeka yamwe constitution yamwe temugimanyi. Omufirika constitution ebeera ya president yalina okugimanya yekka. Otegeera because mu ssemateeka mwe mubeera obuyinza bwani nannyini nsi. Kati nannyini nsi Uganda be bantu. Abantu buli bwe tebalina buvunaanyizibwa kutegeera buvunaanyizibwa bwabwe na bwannannyini bwe balina ku nsi eno bye bino bye mulaba. Era nze ebiseera ebisinga abakulembeze ntuuka ekiseera nembeesonyiwa because gwe mayanja okutegeera obuvunaanyizibwa bw'ensi yo tekyetagisa Pulezidenti Museveni. Tekyetagisa mubaka wa Parliament. Okutegeera obuvunaanyizibwa bw'ensi y'ensonga lwaki olaba nti Pulezidenti akwata constitution n'agimenyamu. Bannansi ne badda ku TV ne bagamba naye ennyingo bagijjeemu naye omusajja yonna yatujjirira. Bw'olabanga abantu bo nga basirusiru bwe batyo eyo ensi gisaasire. Ontegedde amawanga agategeera tebakwata ku ssemateeka. Kankuwa ekyokulabirako omusajja yampaka ssemateeka wa America nkayina akatabo bw'oba okabaze ennyo kayina peegi 7 1237 ye ssemateeka baakakola mu 1794 1794 emyaka miyitirivu egiyise. Tebakongerangako nti twakola katono nnyo katugezze. Naye kati ekizibu kye mulina no mu Uganda kutuula wansi bo badizayina b'Afirika balungi bakudizayiningira ebintu nga birungi byonna ate nga bingi. Olaba constitution nga gunene bwe guti gunene guli guti gulinga ku Bayibuli. Nolaba mbaka wa Parliament nga agwetika wonako n'agutwala mu Parliament n'aguzzeeka n'agutwalayo naye nga ssebo bw'omukebera mu mutwe temulimu yadde peegi 4 nga temulimu yadde. Bwegendo yaze emmotoka zaabwe ababaka ba Parliament buli memba mubaka wa Parliament mu mmotoka y'emabega constitution gyeri. Okitegedde naye nga yennyini agitambuza tali constitution nga tamanyi yadde peegi 3. Gwani yagamba mugambye omuntu okujja okulonda ku bubaka bwa Parliament ayina kumala kubanga ayina senior 6. Senior 6 student asobola okubanga amanyikisa amateeka w'eggwanga tasobola. Reason why bo babyetikka bwetisi tebamanyi na mugaso. Omusajja gye nabaga nti namba 13 bambadde njagala. Omubaka nawanikirawo omukono nti nze njikuwadde. Amala kudda mu constituency nabaga nti gye wamuwadde so byabadde tegeeza kino nti mukakasa. Reason why nze sibeera ku mukolo ng'omubaka wa Parliament alayira. Ndayira okukuuma ssemateeka w'eggwanga lino n'akuuma ky'otamanyi. Singa akalulu kaggwa ababaka babawaayo ebbanga lya myezi 6 miramba nga bali eyo muzi workshop basoma kiyitibwa ssemateeka. Okitegedde nga basabawolereza ba gavumenti bajja ne babatemera ekiyitibwa ekiyitibwa ssemateeka. Naye kati akalulu kaggwa 15 ne bagendako mu honeymoon e Nairobi bagenda kujja 14 balayire. Ate bwe bamala okulayira nga bamukwasa ssemateeka nga bamukwasa ssemateeka. Okitegedde nga naye akwata ogutabo nga okasukaire emabega mu bbuutu nga bakalakata emyaka egi emyaka 5. Okitegeera. So kati ensi demokrasi waayo okukula akula kuteeka ebyo bye bakkaanyaako ng'abiteeka mu nkola. Era ekitawanya demokrasi w'ensi eyo okukula nga bagamba nti ensi eyo terina demokrasiya kwe kulaba nti omukulembeze azze atandika okutaganjula ebyo bannansi bye bakkaanyaako nga bali wamu ye n'atandika okubitaganjula olw'ebigendererwa bye ng'omuntu. Oyo yensi gye bagamba nti eyo ensi tewasaanye nagenda teri demokrasi. Oba ontegedde bulungi? Ekyo Abafirika tebakitegeera. Bamanyi kye bayita demokrasi. Ennaku zino mpulira nnyo bannaffe abenaali mugagamba twabawa freedom of speech. Temwogera mwebaka mudda ku TV ne mwogera ku president nga bwe mwagala
okiregedde ani yakugamba nti ekyo kimu ku bitundu kubikulakulanya ensi ekimu kubikulakulanya ensi kwe kubeera nga naawe president bw'owulira abantu mu freedom of speech gye wabawa nga boogera nnyo ku nsonga ng'ogenda ogiteeka mu nkola ondegedde oyo ye demokrasiya gwe twogerako so kati Christopher katumulinde tulabe katulinde omulamuzi tulabe oba n'atambulira mu ndowooza yaffe ayinza okuddawo n'agateeka akati agende yebakayo emyaka 2 omanyi balina akakodi ako akatiisa kyebamukoze bamusibye emyaka 2 naye nga gwe jjajjawo yali abiwangadde okyegera so kwe kulaba nti amateeka ga Afirika tegamuvinga gakolera mu budde gakolera mu kiseera gakolera mu mbeera eriwo omulamuzi gakolera mu mbeera yakusasamaza bwolaba okusasamala okwali ku kkooti awo mu kusooka nga batandika okukozesa okero ng'abalamuzi bakambwe basituuta nga bakambwe ne bannansi nga bakambwe byagenda okugira nga bitambula mpolampola nga bonna nga bakyaliwo omukambwe nga tewakyali mukambwe n'omu ku social media kuliko n'abantu nga bagaa ti nze ni tiimu okero because ebintu kasita mubiteeka mu mbeera ey'okusasamaza ne bannansi babikwata mu mbeera yakusasamala ate buli bakikwata mu mbeera nga yakusasamala valiyu ng'ekola ki ng'eruddewo era ensonga lwaki olaba nti ku kkooti bagenza okutuuka okusomera okero omusango nga tenti ezaali zejjula abantu 100 nga mulimu 4 mulamuzi na muwandiisi we because mwayagala kusasamaza abantu ne basasamala akaseera ne kakola ki ne kayitawo ne baddeyo mu mirimu gyabwe ne bakola okay kale nga bwe tukyalinda wano okulaba kibonerezo ekigenda okumuwa Christopher okero okero Christopher kati kyetulinzi wano tulabe naye nga era bwe tujjira olunaku olwaleero Sheikh nga njagala okukusoomooza watwali waneeno mu campaign noyogerera abayimbi nogamba abayimbi abo kye bakola si bituufu abayimbi ne bafuka abayimbi naye wetwogerera abayimbi bafunyeemu wadde nga sente tezinaba kujja naye okimanyi nti Gravity Omutujju abanja gavumenti ng'ayita mu Bebe Cool abanja gavumenti obukadde 4 bamuwako 10 abanja anti kati Bebe Cool gavumenti yena okuwa Bebe Cool NRM yena okuwa Bebe Cool sente Bebe Cool asasula Gravity Omutujju obukadde 4 abanja obukadde 4 yayimba Bebe Cool yali akola ku bayimbi yali asasula abayimbi abacoordinatinga yali abacoordinatinga ne bakanya omusaala ediru yaggwa baagala kubba Museveni baagala kubba ni Museveni Bebe Cool yagala okubba Museveni I'm telling you Gravity yabanja Gravity abanja Bebe Cool Jason munewe nali mazimu Gravity yabanja ne Bebe Cool yagala kubba BNRM omanyi ebintu mubirabira ku lubalaza anti nkugamba yeka yayimba ku kampeni ze NRM banji Bedi Kenzo balidi Pazzo banja bakyasirise bano bagala kubba gavumenti omanyi kati ekizibu ekiro kinakugamba ti President Museveni yafunye ekizibu abantu yabamanyizizza bubi abasajja tebakyagala kukola abo Bebe Cool singa be bamu ku basajja betulina bayimba mu kiseera kyabwe ekituufu ne bafuna ssente bandi badde basobola China be bandi badde batuuse emmotoka kati waneeza akabye ez'abasereebu nga balina walizi ebibanda by'emmotoka naye bamanyira kufuna bintu byakufungula bya bwereere yes abasajja boogenda mu Bulaaya nogenda mu America basereebu bonna basereebu basinga bizinesi ez'amaanyi mu nsi mwana basereebu abamwe sereebu amanyi kasita agulayo akamotoka nazimbayo n'akayumba ate bazimba waliwo sereebu azimba ennyumba nga tanabaza kuba sereebu myaka 2 tewawulira Eddie Kenzo yagamba ti bo bazimbye amayumba n'okusinga bassebata baani abazimba kasozi awo sebatayasabirizaani ng'ayimba tewali olina gwalaba akuba oluseke yekatandika dukuba mu bukadde mu biseera bino sebata teyakuba talina muntu gwe yakuba luseke mmwe enseke mutambula mu kuba wali seke zammwe ziringa bweyiso buno obujjako omusaayi owulidde reason why omuvubuka omwe yasoomooza abayimbi
yali Bobi Wine. Bobi Wine ye muyimbi yajja mu byokuyimba nga ate business man. Yes. Era ne bugenzo okutya ku myaka gyana agenza okweza emyaka 4 nga byonna ebyandibadde byetaagisa omuntu okusabiriza ng'abimaze. Mwe muzunga gwegenda wali ku mulyango gw'ingira State House lwojja okumanya nti mulina baserebu. Babeera ali nga babaaza babakuba poke bakenzo babakubira ali poke gwe babakubira ali poke baagala na bagana kolaki kulaba president bali bafuna Museveni abayimbi bakenzo babebekulu bafuna Museveni balinga abafuna enswa ekiswa okitegedde bwe yayeza bwe batinga badduka nga batekawo kisirogani ate Museveni nze namutya Museveni musajja mugumiikiriza nnyo. Ezo ni why musajja mukulu sali musale atayagala bya kifere yabatwala yali abambudde empale naye era basooka muyisaamu kase ze bamujjako zaali mpitirivu ng'amanyi bikkuta ng'amanyi binakkuta yagenda okulaba ng'embuto zigezze ziringa sekerendawo ennyonyi okiwulidde kalina bagambe bajje abaani ababuusa baagala okugira baali batudde bati bali ku bitafutafu balya omanye abaana bano baserebu baagala okulya era baserebu bano ng'onaatega obutu oyinza obbamalawo bonna baggwawo okitegeera serebu mu bazungu tamala galya buli wantu serebu mu bazungu tamala galya naye baserebu bawano balya kakati jena abatege emmere bali ku dining balya olugambo yabasangira alga musajja ajja ne waya kenzo kyabati omusajja ajja ne waya emisinde miyitirivu emotoka bazireeta jukira bagenda buli omaali muyiye bakomerawo mu drone embepakira muli mu buutu ku ki omu n'alera ndera akawo ndera ne babavuga mpaka Masindi bwe balindira emmotoka zaabwe okiwulidde so kaakati kati bano baagala kubba President Museveni era kasita akwata ebisatu n'agamba nti Gravity wayimba nnyo baazimuwadde ojja kulaba nga n'omulala abanja ojja kulaba nga ne buloga nga naye avayo nga nange nze nakwatanga ebifaananyi okiwulidde so kati nze siwagira babawe abaana bano abavubuka mufunye ku busente alhamdulillah Mungu abubawadde the reason why wano mu Uganda osanga omuntu abadde serebu nga bamusondera ng'alwadde nga talina sente zimutwala mu Aga Khan Nairobi ebyo byaffe wano byaffe bakaddeyideeyi timayanja seka kamyoka lwetyo taga milioni 3 ebyo byaffe naye omuntu oli serebu oyimbidde emyaka 2 olwala ne bakusondera bino bye bategeka ebya car wash ate serebu gwe wanditusondedde kubanga baserebu mawanga agakuze baserebu badeza ne ku bantu baabwe baserebu mawanga agakuze be bateeka zino zonna zirani eziteekebwateekebwa zino egyemisinde baserebu mawanga agakuze bagiteekateeka kuzimba n'amalwaliro nalwe Gashumba agamba mbu eno gye bategese ya Muhoozi yavuddemu ezisuka mu kawumbi essente ako nadde sikoogera era Uncle Gashumba wankoze bubi First Son bw'aba asobola okuteekateeka birthday run n'afuna akawumbi kamu temuzoogeranga mutyenga okuswala kansala bw'anaateekateeka ye munaagamba ki just 1 billion ezo tebazoogera First Son namwe bantu mmwe lwaki muswaza omusajja bwe mutyo si bakawumbi kanini ssebo First Son anasobola ofuga eggwanga oyo ng'emisinde gye bwe gibeerawo kawumbi ke kavaamu kokka bwe kati First Son katosobola kuzitowa biliyoni 10 mu birthday run biveeko okitegedde akakawumbi Ssaabasajja Kabaka ateekateeka mu gundi y'e Masaka agwe bajje bagambe nti birthday ya Ssaabasajja Kabaka birthday run egenda kubeera mu ssaza ly'e Masaka mokka mu ssaza ly'e Masaka eri limu lyokka bajja kuleetera akawumbi emmengo okitegedde abantu baleeta oluwalo ne baleeta oluwalo okuva mu magombolola gaabwe masaza gaabwe ne baleeta biliyoni 22 biliyoni 4 emmengo kaakati gwe n'oteekateeka birthday run ya next president n'ofuna akawumbi yali ne mukoogera mwandigaye twafunye sente nnyingi nnyo ne mukomaawo
nzera nageza ku gundi ya mukwano gwange Franka nenda banga batimbya akawumbi nengamba Katonda wange mayanja just one car just one ambulance nge mwaleste je mwasonze mu birthday run ya next president just one ambulance je mwasonze mu birthday run wallahi mwakoze bubezo sente mwarete muzogera kusula musajja waliwo yangambya awo nti mwavudde mukawumbe nezo zibatadde muzabadde mmeka anti kyenkugamba teba mwandigambye twafunye sente empitirivu nnyo ziringa bugulu bwa gongolo ne mukomaawo okitegedde abantu baddemu ne bafuna omulalo ogunadduka emisinde emirala naye ani agenda okuddamu okudduka ekyomukisa mulungi abantu tebagidduse kubanga bw'ogamba nti nno birthday run yavuddemu kawumbi nga tenti eyaba VIP yabaddemu basidiru yabaddemu basidiru mwabaddemu bahamu bagagga kwagala nayo nange etuddaawo baminisita batudde basipiika nga batudde mu VVVIP ne mubijjamu kawumbi sebo kanene akawumbi singa sidiru ye yakawadde that's the one person obanga business ze okitegeera sidiru Ripareria group of company nga yawadde akawumbi ekyo kyandibadde better naye bwe mwegasse jeno nga asonze sidiru nga asonze speaker nga asonze omwogezi w'amagye nga asonze omwogezi wa polisi nga asonze n'ebikonge bina mu UPDF nebisonda ne mufuna akawumbi billion number 7 billion mwede musonda okujja kakati munnamme bw'anaalwala nga yeetaaga mu musondere muzamusondera mmeka bwebanga ku birthday run ya musajja mukulu nga mwasonze akawumbi aka kamubwe kati memba wame bw'anaalwala munasobola osonda milioni 10 mmwe so birthday sente zandivuddemu naye abaategesi balina buzibu yeno muhoza alina ekizibu era nze nsiba nkimugamba nti abantu bya frontinga ba frontline be bakyawe bayaaye ositegedde talina ba smart politician bokebirange engalo zaabwe enki ntukuvu bonna bayaaye gwemba kumenyere totya kukubwa emigomba kumenyere kuba ba mafia omuwa mungamba ko nti kabanda nekiwakanya mbamanyi okitegeera kati bonna abakulembedde abali ku front line bwe bati bayaaye tekyali asobola ku mobilizing abantu ne bajja okitegeera ekyokubiri abantu bakirabanga UPDF yebeteeseteese ekintu ate buli bwe balabanga UPDF yeteeseteese balabira ddala bannamagye abayingira mu byobufuzi ate mwe mbadde mujja mubakuba kibooka eri mwe mukuba abaana babwe kibooka ate mwe muteeseteese emisinde era reason why omusajja yampeereza ekifaananyi kiikino nga ku front yonna okiraba babale kyambalo kyaki ekiri munda ekyo kati gino emisinde tegyabadde gyajje n'omuhoozi ab'ebyokulinda badde bakolamu ku fiziko badde baludde okuddukamu ate ne mugenda mukola ensobi ne mutabajjaamu byambalo badde balina okutuuka ekkololo nga buli ajja nga wabyakwerinda oba si AI nze bano abaana babimpeereza bano abaana se babimpeereza just not AI si AI sebo kati madde mulina okukola ekintu kimu bwe bandituuse ekkololo nga bw'ojja ng'oli wabyakwerinda jjamu uniform yo n'enkofiirayo wali ontegedde teekako ekyambalo kyaffe ogende mu misinde kati mwe mwagobya abantu omukazi omutunzi w'ennyanya asobola okudduka ne wa UPDF ne beerindana bwe bati mwe mwabagobye ne mufuna abantu 205 birthday run ya munnammwe yonna ne mugyonoona because oba babuziye butalabikako ne bwe yandize ate jje n'omuhooza we nategedde ebintu agenda abitegeera gwe wadde osobola okujja ku birthday nga abantu bali 2 kasita yategedde awo mudifendinga kasita yategedde nti abaana bye yawa sente za birthday bazibbye okitegedde tebamobilizinze abantu baganye okujja wadde yagala abeere ku street nga aliko yekka
gw'omuyita musiru bakubye amasimu ku lasiti nga tagakwata yabaddewo awo era General Muhoozi anagenda okuva mu byobufuzi bino ng'atenda obwana bwa wano bulya buno obwa ate buno obufuzi bakubye essimu Geno otuuseewa nga mugira mutandika Geno kakati otuuseewa sipiika n'atera omubika sipiika wuna atuuse oliwa General Muhoozi yajja mu byobufuzi nga biyita mannyo weno n'agenda agwa mu bamashinale b'okubba bali bati na bonna abo bulaba bagenzeeyo beetega obedde balaba nga buli omu yeekuusa ku sipiika yeekuusa ku deputy speaker okitegedde n'ekirala abantu bagenzeeyo era bwana mayanja n'abatulaba musabe nnyo Allah munsaba we ssente abawene ku kitiibwa ng'okimanyi nti bw'oba mugagga ku kyalo ne bw'oba olina amayembe batya okwogerako bulungi nnyo bagamba musajja omugagga otuuli abagamba ne bwe gaba gakuttira ku mwana ogamba mpuli abagamba kubanga bamufiirwa abawambuzi yes amabugo yasinga n'emmotoka bwaza bwereere kati nalabye abantu nga bali ku birthday run wallahi nga tebagenze nti baagala naye nga bagenze omugagga anaatulaba atya abagagga abaavu ku kyalo tebaziikirako omugagga nti mukwano gwabwe ate gwe omugagga ku kyalo alina wakolaganira n'abaavu talina ate wa ebintu abigula mu supermarket ajja nabyo geeti yesiiba nzigale esula nzigale kuliko embwa enkambwe buli lwoma nga abalingiza bwe mutiga evayo kati attachment evaawa era bw'olaba omwavu nga n'agenda okuziikirako omugagga oyo aba yeetumiikiriza okitegedde yes nze abagagga benziikirako beebo bemanyi nti ono omugagga gundi tulina ebitugatta nze mayanja nzo osiiba oŋŋamba nnyo tugendeko wano nze sigenda ku mukolo nga tolina kyogenda kungattako twemanyidde ku social media tusigale awo omukwano guba gusigala ekindeeta okuziika ewammwe gwewafe wakaziikayo bameka olw'okuba oli mugagga oli honorable ewaffe tetufa okitegedde bwe tufa osindikira emitwalo 2 g'amabugo naye nga bonafiirwa genja okuwa sijja kugala ofiisi yange kujja kuzikirako wamu ekiboga ezikirako omugagga neva bajja kumanyiira bajja kujooga ojja genda okulaba ng'omugagga nti bw'oba ova e Kampala ngulirayo ennyaanya zindeetere mu bbuutu olwo ng'akutandise bw'oba oyita mu Lwera waliwo ensengege nnene netuimpuuteko wano ndeka nerooleze nkikugulire thani okuntumiriza kaakati bano bagenze ku birthday nga bonna balina enaku ndowooza obedde balaba kalodi waka ke bakola ng'abamu bamaze emyaka 10 nalabye abasajja bakulu embuto nga zibali waggulu abadde amaze emyaka era abamu bagenze na Nairobi mu ddwaliro nakanyama bali bubi abamu bedde badduka basesema batanaka nywedde emyenge ecupa 45 ziri mu lubuto taddukangako ate abadde alina ogenda ku birthday bamukole ki bamulabe bamulicognizing mu cabinet okitegeera ne ba state abasajja baguze emijoozi abo nga tebagigula nti baagala era mu gavumenti badde tebaagala linda y'omwaka ogujja nga ebifo by'obwaminisita biwedde okugabwa jena jja gibeeramu n'abapoliisi be so byonna kye nalabyemu abantu tufune ssente tusabe Allah wallahi buli muntu ali eyo saba Allah jalla jalaalu akuwe ssente bw'onaafuna ssente n'abagezi bajja kufuka miliyadi gwe musiru bonna bage emuzeeyi emuzeeyi yesebo Sheyi nga tumaliriza tubadde ku nsonga ya Gravity omutujjo kubanga abanja milioni 4 banja bebekulu n'ogamba nti kakodyo kaabwe baagala kubba Mwami Museveni naye ebigambo bino omulonzi agenda mu ddolo tasanga yuddagala ayita mu luguudo olubi nawulira nti Gravity omutujju yayimba buyimbi abanja milioni 4 n'ebyali bitano bamuwako 10 ekisawundinga kiti ekyo babimanyira abalonzi baffe babimanyira aye tebibaluma nze leero madde nzijjawo nsanze jjamu mungi era leero nakugamba abasajja bana batrafiki mbarespectinga nnyo obuguudo bwe buti reeni emu eyingira Kampala ne reeni emu efuluma ku lw'e Masaka ne bambi osanga bali awo babutetenkanya
mudde eno mwe munyiga eno muddeko emere kati abantu baffe babimanyiira milioni 3 milioni bimika ebyo tebikyalina kyebisobola kukyusa ku ligimu eno wa illa ng'ensonga eri eki bannansi bennyini bannannyini ggwanga lino ne bakeera ku makya ne bagamba ejjoogo n'okwonona ssente zaffe ez'omuwi w'omusolo likome era bwe baligamba nti likome Mayanja nkikubuuliridde wano onaagera okuvuga emmotoka okutuuka ewuwo nga likomye naye kati bino abantu babimanyiira gundi afunye milioni 5 gundi afunye akasimo ka kawumbi kanu imagine nti abaka ba parliament bagenda kufuna milioni 315 za kuvuga ki motoka kugula motoka milioni 315 milioni 315 okiwulidde era bagenda zifuna bagendeyo mu byalo abantu babaanirize nalabye omubaka wa parliament nga gamba bafuna milioni 5 mu parliament eyo ag'omusaala kisoboka mubaka wa parliament sibaba mitaani ngenda kumunonya yabadde ku interview emu ne otema omusaala amafuta airtime simanya biyitirivu nnyonyo ebimutambulirako biyitirivu ebimutambulirako kati erujja sanga omuntu wabulyo nga ali yayaniriza onalebe waffe tusanze okulaba munaye mulondeho nalebe waffe ono munaku munnaffe munaku munnaffe oli musiru kitawo yali akute ku milioni 315 olyoga nti ono munaku munnammwe okiwulidde so bannansi bwe bali kukeera ku makya Mayanja ne bagamba nti kati bannaye tumaliriza bye muliddeko bikola ki bimala eggwanga lyaffe mulituwe ne lidda mu mikono gyabwe bwe bati kwe kumalawo bino byonna okiwulidde ate kino kankyogere wano nga vidiyo eno gy'oligizza bino bye mulabako biwero mulinde palamenti eno e12 Mayanja mugenda kulaba ebintu mu palamenti e12 because bano baagala kukyenjisa buyinza bagenda mu transition gye bagendamu nga bakimanyi bulungi tebakyalina ground because NRM never tekyasobola genda mu kalulu ku ground nekawangula okuleka nga erina batulubaati bandi batulubaati owewakiso eyali atwala ebyokulonda oyo yagira mu kalu kewakiso oyo wagamba yakacyanga kyange ennyo si yakacyanga kyanga tulubaati okuleka nga mu buli district mwinamu tulubaati baguma ane bangamba bamukyusizza omanyi baitha ino nayo video katugire gyoba omaliriza nayo n'abaddeko ewakisejjo ne bangamba bali mu kusamoninga ono yani ingenia Kyeyune Ian Kyeyune naye bange nti Kyeyune bukyanga akalulu kaggwa tulubaati n'akamubbira taddanga mukulabikako oba ate omaani gavumenti ngezi bw'okimanyi nti buli wabadde obuvuyo bw'okubba akalulu returning officer babakyusizza empigi bamugoba nga naka LC5 tekannaba bamugoba bamukyusa kati tulubaati bamutulesimanya wa nakasongola saidi eyo kuba ina kasongola gwe bazize wakiso wakiwulidde amangu waguno tukava mu kulunda anti kiswaza because bano bagenze mu kooti kali nalabye ono omuvubuka najja yagenze mu kooti kuwabira Ian Kyeyune n'akakiiko k'ebyokulonda nti omuntu yafuna obululu 6,000 mu DR form zange mumuwa muti omululu 13,000 okitegedde kati nga gavumenti ngeze erina okubakyusa baleme kwewaako buki bujulizi gwe tomubimanyi nowe Masaka bamukyusizaawo kakati tulubaati bwe yategedde nti weebityo ne bamukyusa ne bamutwala nakasongola kati Kyeyune ye kyeyakoze yeekweka bangambye bagenda ewuwe buli lunaku omukazi yamusuulawo yadduka esimu teziriiko naye ekizimu ku byasinze okunsesa Mayanja bano NRM never beat ene generation okuleka nga batulubaati baguma be bali mu system musobola okuddamu okubiitinga naye otherwise mutuswazizza nnyo nabadde gundi ndaba fayiro y'omuvubuka najja na siifu Mayanja ngo bw'ogibikula oyinza obutaddamu kugenda mu byabufuzi obulamu bwo bwonna ate omukisa omulungi gwalina DR form ze zonna azirina DR form omuvubuka alina obululu 17,000
bw'obugatta obubwe ono engineer alina obululu emitwalo 6 Turbat yalangirira oli okitegedde kati ekyasinza okuneewuunyisa jjukira mu mateeka isi erina okugaba kye bayita tale sheet kwe mubeera mutaalingidde ebintu kumubeera mubigattidde tale sheet eyo eraga buli candidate obululu bwe yafunye omugatte okitegedde kaakati ono atuuka okwagala okuwaaba agamba musooke mumpe tale sheet eyo ngiteeke ku fayiro yaki eya kooti mbwabanjiza tale sheet kati emyezi 3 nakati tagifuna ndi mpaka registrar omu mu kakiiko k'ebyokulonda byamugaye kikutuufu tukubuulire tale sheet tetugirina tetwagikola ate lwaki temwagikola nti ate kaakati gwe bye twagatta byaliyo oyagala batugobe ku mirimu twagatta bifo omusajja yamugambye bye bagatta tebigatta omusajja yamugambye twagatta bifo kati kutale shitu yagala tukuweeryo oyagala tugobya ku mirimu kati olinga nti ate amateeka begakola ki begagamba ndabe ddala muwendo ki gwe mwawooli nange gwe mwampa nsinziira mwakola gyebiri nsinzireko bamugambye totumanyiira naawe okimanyi bulungi laba ebyasula okumanya mujoze naawe okimanyi bulungi byetwagatta biriyo kati lwaki otusoma bitale sheet ojoire era ngenda kutunuulira omusajja oyo Ian Kyeyune ngenda kutunuulira nnyo kooti egenda okutula mu musango gwe kusana nganza bwe nalabye era gwe mayanja gwe munamawulire fayiro ezimu zinonyosekeko mumanyi lwaki nze gundi interview ezimu nzikola nseka mbeera informed ebintu mbinoonya nembiraba nojja n'osekerera omuntu aye nanyiiga Ian Kyeyune bw'abanga musajja guno omusanga asobola okufuna looya yenna agenda okuwoza era looya ki era mulamuzi kyagenda okuddamu agusuulemu agenda nti Ian gwe wawangula ku kye nalabye okiwulire so biri wakiseeya abewakiso nabo tubayozayoza kale tweyanziza nnyo tweyanzeege kakano bakaita salamu sipre kekwate abantu baketanidde nnyo kubanga ka mugaso nnyo mu bulamu bwa bulijjo gwatambulira mu kidduka ali waka mu nnyumba yo mu woofiisi nawalala yonna mu dduuka lyo keeyambise kajja kuyamba ogoba amalogo amasitaani gonna eri abakusumbwasumbuwa abakulwanyisa mu bizinensi awaka wetoloddwa abafuyi b'emmindi tova wantu totodduka nnyumba yo tova mu nnyumba ya ssente ntono mbwa todduka omanyi otuba tusengeka ebintu bingi ebyonooneka tokkiriza kusenguka lw'abantu lw'amalogo kano ko kaba kayita salamu sipre gwe lwowulira ng'oli atandisa okufuuta emmindi ye gwekafuuyire bufuuyizi mu nnyumba ne wabweru awo emmindi ndaba bazifuuwa bateekamu taaba oli naafuuwa nga bw'alaamiriza so n'olw'ensonga eyo akkiriza wekwateka salamu sipre kajja kukuyamba ate era abasalaamu bakuleetedde basheeki abakugu mu ndwadde z'eddogo n'amajini kale babeekwate bajja kukuyambako nnyo ng'omuntu wena wena atawanyizibwa amalogo amajini nga biri ku muntu bimusumbuwa bimutabukidde mubuliddwa solution yonna mugenze mbasawo bababbye mwolesa bamulese bapasita babasabidde biganye kakati no basheeki bazze bannaffe abasalaamu bagamba nti basheeki we bali abagenda okusomeddwa ate era n'okukozesa eddagala okulaba ng'omuntu oyo amajini gamuvaako ng'awona kakati no eddogo erita emirimu eddogo erita obufumbo eddogo erya buli kika kuba ku 0708 94 21 kino kikwata ku muntu ng'omuntu yatawanyizibwa amajini amalogo amayembe biki byonna biteega nga bisumbuwa omuntu oyo just kuba bukubi ku simu eno 0708 94 21 45 ensonga zonna bajja kuba bazimaliriza bulungi nnyo omuntu oyo awone kyokka nga ate ne vivi kadagala kamanyi ga kisajja nakeera weekali era okuba ku simu ezo waggulu nga bwenzikusomedde eya 0757 817 oba eya 0708 94 21 45 ensonga zonna ne ziba nga zitambula bulungi kale twageza akaseera akalungi
Sheikh tweyanza nnyo essebo. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Tugenze. Na Uganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma, omugongo guluma, oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo. Omwami nti n'amaanyi gakendeera, sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge. Enseke zange zazibikira, nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino. Abasinga obungi mulimu kabayina sukali. Oli nabeera ne sukali type 1 oba olusi type 2. Mulimu ko sukali ya controlling bwa mangu. Tuyina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala. Era wa turmeric momwe n'abayinako kenkovu. Abantu bobeera nga mweru kigenderere nnyo. Bobeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano. Bobeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko. Abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunyonyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.